Katikkiro Charles Peter Mayiga asimye bannamukago olw'obuwagizi bw'obawa obwa Kabaka. Abyogeredde ku Bulange Mmengo nga bazza obujja endagaano ne kampuni ya Airtel nga bano bagenda kutambula nayo okutuukira ddala mu mwaka gwa 2025. Obwakabaka bwa Buganda ne kampuni ya Airtel Uganda bazizza obujja endagaano y'okutambuza emirimu gyabwe mu Bwakabaka nga bituukiddwa ku mukolo gubadde ku Bulange Mmengo. Katikkiro Charles Peter Mayiga mu kwogera kwagambye nti buli kintu kyonna ekikolebwa olina okusooka okutunuulira n'okutereeza ebyobulamu nga kino kirabiseeko mu myaka omwenda Airtel gy'emaze ekulagana n'Obwakabaka. Omukago gwe tulina ne Airtel gutunuulidde ebintu ebikulu bina bingi naye nze nsobola obifunza mu bikulu bina. Ebyobulamu tetusobola kuzza Buganda ku ntikko okuggyako ng'abantu balamu, kubanga ebintu byonna byetubagamba okukola bakulima mmwanyi oba kugenda kukeera kumakya kukola nga basibye amataayi balina kubanga balamu. Ekyo bakiriko nnyo era muwulidde buli asituka oku. Mu ntambula eno ebintu ebijja byongedde okulwako muli ebyobulamu, ebyemizannyo, okuzuula ebitone n'okumakuma abantu ba Kabaka awamu bw'atyo n'abeebaza olw'enkolagana ennungi gye batuuseeko. Naye tutambudde nabo mu byemizannyo nga mwenna bwe mulaba, era emizannyo gyeyongedde ettutumu. Ekyokusatu okuvumbula ebitone. Abavubuka bangi nnyo abavumbudde ebitone olw'omupiira guno ogw'amasaza, ate bw'ovumbula ekitone ne gubeera mulimo. Abasabye okweta mu bintu ebyenjawulo ebiri mu Bwakabaka okulaba nga abantu ba Kabaka bongera okuyambibwa mu nsonga ez'enjawulo, bw'atyo n'akubiriza abantu okuwagira kampuni ya Airtel. Omuvujjiriza akuwa akasente n'agenda. Munnamukago ayagala okulaba nti mutambulamu ebintu byonna bitambula bulungi, mwembi bibagasa. Era mbeebaza aba Airtel kubanga ffe ssemasonga esooka kwe kukuuma, okutaasa n'okunyweza Namulondo. Omukago gwabwe gutuyamba okukuuma n'okunyweza Namulondo. Abantu ba Kabaka bwe bakuŋŋaana awamu tubatunyweza Namulondo. Amyuka Katikkiro ow'okubiri Mumanika wa Buganda Waggwa Nsibirwa yabazza bannamukago bano olw'amaanyi ge batadde mu byobulamu nga tebatunudde ssente mmeka eziteekebwamu. Embeera y'abakyala abazadde abaleeta abantu mu ggwanga lino, abazaala abaana abasukka mu 1,000 baakolwako obujjanjabi obw'ekikulukuto. Eyo nkyukakyuka ya muggundu. Ategeeza nti enkulira y'abantu ba Buganda okutereka ssimu nga bayitemu Airtel naye ku Burundi guno ereeteddwa. Titugenda kwenyigira n'okulaba ng'abantu ba Buganda beenyigira mu kufiisa ensimbi, ozitereka, okwewola, ate n'okuzisiga nga tuyita ku masimu ne tekinologiya gwe bayina. Ali balumya kitunzi bwa Airtel kulama n'Engineering Director yabazza Obwakabaka olw'enkolagana ennungi ng'asinziira mu nteekateeka ezaateekebwa okulaba nga baddiza ku bantu. Ffe tukkiriza nti tuli kitongole ekya tekinologiya ekirabira ewala. Kyova olaba enteekateeka zaffe ez'enjawulo, investment zaffe ze tukola zonna ziba zirabira wala. Kati twagala nnyo okukwatagana n'abantu abalabira ewala nga Buganda. Olw'emikisa kye yatwala Majestic Brand agambye nti Obwakabaka busanyufu olw'enteekateeka ezikolebwa ne zituukirira ku bantu ba Kabaka mu byobulamu, ekintu ekyongera okulaga okuddiza eri abantu. Tutadde essira ku ebintu by'obulamu, tulabye fistula, tulabye sickle cells, tulabye ebintu bingi nnyo ne siriimu leero nga tumulwanyisa, tulabye emipiira nga gitutumuka. Olwo batadde emikono ku ndagaano kugyongera okutuuka 2025. Ronald Kakoza yakusakidde Gule Nkulawo Kede TV.